Tawira Radio and Tawira TV. Ugandan based radio in Abu Dhabi. Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Twebaza Allah sinkanyiza wano nakolwaniro mu maaso g'abawala baffe baganda baffe batabani baffe. Twebaza abayizi baffe abatusomako betusoma nabo abamu nga tebatulabangako ku online ku WhatsApp n'ebirala. Tulina abayizi bangi nnyo okwetola eggwanga okwetola ensi yonna nga tebatulabangako n'omusanga nakulaga essimu nga mulimu emisomo nga 5. Alhamdulillah twebaza nnyo era kigambo kikulu. Tulina kusomera ekigambo kimu olwaleero naye tulina kuvunula kivunule kiri mu kwaziina ekigambo nti hayya ala al-falah, kubanga bwe tuba tusoma buli kigambo tulina kisoma ebikiwa obudde ne tukivunula na biki Allah bye yali ayagala okututegeeza mu kigambo ekyo. Naye mu kwaziina omwo omwaziini yaga nti hayya ala as-salah hayya ala as-salah hayya ala al-falah hayya ala al-falah, mujjeere essala mujjeere essala. Era bwe wayimuka ku mukeeke essala ogiraba, essala tukola ki tugiraba. Naye akagamba nti hayya ala al-falah, mujjeere okwesiima, tetukalaba. Aba ategeeza ki? Makulu ki amakusike agali mu kagambo ako? Gwe mulama gwaffe okulaleero tulina kusoma kigambo ki? Hayya ala al-falah. Tukiwulira ku mizindalo, ku mizikiti, tukiwulira ku masimu gaffe, ku TV, radio stations n'ebirala. Kiki yali ategeeza mu kigambo kigamba nti hayya ala al-falah, mujjeeri okukola ki? Okwesiima. Kakati amakulu agali mu kigambo ekyo bw'ojja mu muzikiti okusaala oba n'oteekawo omusaala ogwo n'osaala essala ogiraba naye okwesiima tokulaba. Kiyali ategeeza okwesiima mu bulamu buno obw'ensi buli musala gyekoma okuba ng'etereezebwa. Buli ojja eri essala mu budde, buli wojja eri essala n'ogisaala nga bw'erina okusaalibwa, okwesiima ojja kulaba. Buli wojja eri essala n'ogisaala nga terimu wasiwasi, terimu kupakuka, okwesiima ogenda kukola ki? Kukulaba. Kyekigambo kiga nti hayya ala al-falah. Wano waliwo ebigambo eby'omutawaana bye tutamanyi ebitubonyabonya nga basinga mufu ebitubonyabonya. Buli wookeereyo essala okeereya kwesiimako, buli wookeereya essala okeereya kwesiimako. Emyaka gino nandibadde n'akamotoka kenvuga, oyo gundi nenkana naye naye alina akamotoka nze sirina. Emyaka gino nandibadde nafumbirwa dda, bano abawala batubampise naako bafunye abasajja. Buli wookeereya essala okeereya programu zizo. Naye jjukira nti gwe okeereya essala ye Allah tasaalwa era talina kyafiirwa. Naye gwe programu zo zikeerewa wenyamira era n'okwata ne ku ttama. Hayya ala al-falah, mujjeeri okukola ki? Buli wookeereya essala manya waliwo ebigenda okukeerewa ebibyo. Ewaffe kyamanyikwa nti omuntu okuzimba ku maka ennyumba esajja nti yiiyo 45 nga tunaweza 45 bakuuza wazigyeyo. Ewaffe bijja leeti, kati agenda nazitandika ogizimba nga alina 45 n'agizimbira emyaka 10 n'agimaliza nga alina 5 mwemeka. Baba akayingira tate sukali pressure yamukubye kugenda muziika. Kukeereya essala kyavaga nti hayya ala al-falah, mujjeeri okukola ki? Kati tuba tukyalisya kugikeereya ne wagenda ate wayingirawo embaga
okukera essala kikkirizibwa mu mateeka ga sharia ng'olina ebisonyiisa. Okukera essala ng'olina ebisonyiisa ng'abasafaari, ng'abalwadde, abalina abafunye emisiiba. Naye waliwo okukera essala mb'okyafumbaga wa Mwarabu. Waliwo okukera essala nkyatwalayo kasasiro wa muki wa Mwarabu. Kubanga bwe tugamba nti okukera essala kya butawana bwe tutakikendeezaamu oyinza okuza nti waliyo sharia bwe tuteeramu. Kubanga Allah yuridu llahu bikum lyusra wala yuridu bikum lusra. Allah yatwagaliza nnyo okubanga simplifyinga life, era Allah yatusimplifyingira nnyo life nnyo. Tatwagaliza nko obuzibu mu ddiini, mu duniya, mu bulamu. Yayagala nnyo atugondeze. Era ekimu ku bisinga okwanguya obulamu buno ye Qur'an. Yuridu llahu an yukhaffifa ankum wa khuliqa al-insanu dha'ifa. Allah yasa Qur'an tukuwebula bulamu. Yatussaako amateeka ga Qur'an kuwebula kiki? Kulwaki wa khuliqa al-insanu dha'ifa. Natuwa ensonga nti yatutonda atumanyi tuli banafu. Kakati tuba tukyagala ku muntu akeeya swala niwayingira wazigatta nga ye Eva dhuhuri alisala nasiri, Eva magaribi banaisha. Buli wogattikanga esswala nga tolina kisonyiisa manya najja bigattira ebiki ebizibu byeduniya bwegatta nnyo ajja bigattira. Tubeera nnyo neseeka kiti oyo mu kusolvinga abantu problems ze baba balina issues. Oluusi nga naffe oli najja kunyonyola ebintu ebikulu noga nti yarabbi ate oba oluyazza gwaki. Baagala akakadde mu ddwaliro okulongoosa omukyala adipositingayo 1 million katandike, tannagifuna teriiwo. Naye ng'ewaka landlord yataddeko okufula banja emyezi 9. Ate nga kafuna akasima bato bonna bagobye batuddawo ku lubalaza ennyumba nsibe, bonna bagobye school fees babavuddeyo mu bisulu. Nga bwemutunulira alina ebyo byonna nga n'emitwalo 10 mu nsawo temuli, yeetaaga obukadde nga 10 okuseseetulamuko. Naye gwaze okunnyonnyola ekiti nekyeyuni. Nabo bennyini basajja bantu batunula nga bwe bafaanana. N'omutunulira muganda kati ngenda kumuddamu kigambo ki nga yakyaga nti sooka ompe miliyoni ngitwale mu ddwaliro y'omukyala bagira bamulongoosa. Oba abaana bali kubaza bonna abasange kawungeezi, jjukira nti omukyala gwe bagenda okulongoosa ebyo si byakukeerewa. Gye mukoma okukeerewa muleeta ate ebizibu birala binene. Buli wogattikanga essala nga tolina kisonyiisa ekya sharia manya one time agenda kola kubikugattira. Kyabaga nti hayya ala al-falah. Bw'oba oyagala okwesiima n'obulamu bw'edduniya jangu eri ebireeta emirembe sala. Bw'oba oyagala okwesiima mu bulamu buno obw'edduniya jangu kubireeta okwesiima sala. Gyekoma okutereera. Kereya ajja kugattira, ajja kukwereya ebibyo. Gattika nga bw'oyagala ajja kugattira. Abigattira bikuteera nga tolina bw'oseseetula. Kyabaga nti hayya ala al-falah. Mujje okukola ki? Kyakaludde nnyo okweyigiriza omuze ogwegatta essala kubanga omuze ogwo gukula. Omuntu yenna bw'atandika okugatta essala, ekirwadde kyasooka okulwala kusaala nga apakuka. Teri yagatta ssala tapakuka. Kubanga agenda nagatta dhuhuri n'asiri ezolaka 8 n'alaba nga nnyingi n'alyoka ateeka omusubi. Omuntu yenna agatta essala tayinza butalwala kirwadde kyakukola ki? Kyakupakuka. Bw'amaliriza ozisipakukiramu n'awanika emikono ng'asaba essente. Gw'ozisaba byakugamba byonna okoze bifu. Kubanga yatugamba nti inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta. Bwe ssebo nnyabo essola mwozannyira okuva edda n'edda abakkiriza bagisalira mu time.
esswala bw'osaba akuwa essente si bwatu yakugamba ogisaala okoze bibyo ate omuganda agulawo riziki ng'akwatamu hayya alal falah oyala kwesiima nti swala tereza swala omuntu yenna agattika esswala bw'amala okulala ekirwadde ky'okuba nti apakuka nnyo mu swala waliyo ekijja ekirala mu maaso awo kyekiriwa tayimu etuuka yali agatta ebbiri nataleka agatta meka anti yagaye nti dhuhuri yagisala n'asiri musanga ali bize ng'azongezayo ku magalibi nga tandika kugatta meka ate bw'atandika okugatta essatu era manya ajja gatta n'emmeka anti yasadde dhuhuri n'asiri n'azikasuka ku magalibi emusanze nga talina bwekyusizo n'azongera kuyisha olwo ekirwadde kigenda kikula era kikulira ddala tayimu neetuuka nga ye eva agattanga meka nyanya ate wagenda wayingiramu ekirwadde ekitamanya ebyo byonna anti lumu ajja tuuka nga akooyeeza onna nnya nga talina wazisaala asuliremu olwo ate agenze kati ali adivansiti zonna nnya ng'obukobo bwalina tasobola kusalako naye asulirewo olwo agenda kulumba kirwadde kyabamulutadi egyalaga kati kigenda kikula mpola kigenda kikula ki naye kyatandikirawa kugatta swaleezi kyava tugamba Allah ti ya ayuha alladhina amanu la tattabiu khutuwati shaitan abange mwe abakkiriza togobereranga mu steps shaitani bwekuterawo steps zamadala muzimanyi yatandika nakugatta swala meka eyo step eyo negenda ku step number 2 nogatta meka 3 step number 3 4 okakkana muli ku step number 6 tayimu etuuka nga yali agatta ennyalumu nga nazo takyakola ki ekivaamu asigaza linnya nti omulabirawo nonaye badiru fenna nga wetudde wano tukimanyi nti nabbi sallallahu alaihi wasallama yalunda nnyo embuzi sibe guli yalunda nnyo embuzi naye bwe yali alunda eyo mu ttale ng'alunda ekimu ku mirimu gye yakola yeetegereza nnyo enkolagana y'ensolo gye bayita omusege n'embuzi neetegereza embeera z'ebisolo ebyo omusege guli wild ate embuzi eri domestic omusege mwizi gulya fresh ate embuzi yo tere eya muddo bwe yatunuulira ebintu ebyo atera nnyo tusiigira obulamu bw'edduniya ku nsolo ezebbiri mu bimu bye yasiiga yatugamba nti ashaitan dhiibu linsan tuli ku kigambo hayya ala sala ashaitan dhiibu linsan omukisa gwe nina oluwarabu lwo mwasottasottamuko at least tetubanga abali Uganda shaitan dhiibu linsan gwe musege gwa binadamu shaitan amakulu olubeerera embuzi bwebeera mu ttale esinga kweraliikirira kisolo eki musege abamu baga nti shaitan embuzi yeraliikirira nnyo omusege ono azitunda temutya ate ebiseera ebisinga ono azitunda yazirya bwe yeraliikirira olusa embuzi ewangala tetagenda ku musege naye mubutonde bwayo ebwegumanyi bamaliriza ate ono gwatate yakoze eki shaitan gwe musege gw'omwana Adamu gukanulidde amaaso 24/7 ne sex naye natugamba nti wa innama yaakulu dhiibu min alghanam alqasiya naye ekyenjawulo omusege mu mbuzi gulyamu yeyawudde yali abekusatu jamaa abaana abafe ab'obulenzi abawangalira mu ggwanga gano ag'abawarabu emigo gy'esalatul jamaa ku kiyambe bagibagube tetwabavaako kubanga buli wekyusa bwoti kiki muzikiti tutambuddeko netugenda kusomesa ku bannaffe bali mu nsi endala ngaobasaba masigiti nga yabalina ovuga kilomita zinga 50 okuva muli balekuba kutwale ku muzikiti naye abavubuka abalenzi abaana b'obulenzi abali mu nsi zino mugenda kugamba mutyabo Allah tabaraka wa taala ku yawmul qiyama ku salatul jamaa
nga noba totaddeyo ebirowoozo okulaba muzikiti amaaso gagugwako. Twatuse ku hoteri ninaseka kiti tulina kusalira bajjama olasekateri nga ansa nze namugerengenye nti muguguli nabbe nkyamubuuza nga sinnamalayo tulina kusalira bajjama nze namugere nti masidiyo era waise dakiika mmeka ne bakoolobya maalibi ntugendamu. Omusege mu mbuzi kulyamu ekoze eki kyeyali ategeeza jangu tubeere mu muzikiti sheitaani okendeza ku bulabi bwayo naye nja kusalira mu kolido waliwo akanankani awo tujja okusalira nja kuteeka omusaala we nankati sheitaani embuzi ono omwana aleka afaanana ne taata we ono omwana yansanyudde dda ali sosho nnyo talina buzibu ali sosho talina abaana balala atajja kuba mukazi mukozi kubanga tiwali kyatya ye tomubulira ebyo naye embuzi saizi yaayo bajamani embuzi saizi yaayo yeye musege benkana omusege gutya nnyo okujja nga embuzi ziri wamu guteega kavuddemu akalira balibali wekasika naye wezibeera wamu gutyawo. Kiyali ategeeza yali agamba nze naawe ssebo jangu tugende ku muziki tuliire awo mujama okendeza ku bulabe bwaki omwami yenna tulina ekimu ekibaita nti feriya oba feriya bw'omwana ndamu yenna buva mu kuba nti mugayavu wa sala kasi ofeiringa ku bya Allah era noba successful oba tulina makulu kasi ofeiringa ka timetable Allah keyakuwa esala yagalezi olunaku ebirala byonna ne ba successful oyo mwana omulaba alina apartments eka ayineza bapangisa byonna oba failure. Omuntu ali successful ye muntu ategeera nti kati Allah ono ayagalawo salatu l'ishaa'i nze ndi mwami yange genda wa ako kyatuwako okuddinga n'omuzikiti buli kanaku jamaani kakubo olina ebyo byowona ketutambuddeko mu bifo ebimu twagenda okizuula sekazubala twagenda okizuula ng'abavubuka abasiraamu abali b'omwenge mu laifu yaabwe temubaamu ako genda ku muzikiti komawo genda ku muzikiti tekabaamu wegenda otulire ku mikwano gyo ng'amannya ga kisiraamu nga bakwata ku ccupa ojja kulaba ng'omuzikiti yagulesamba kizibu nnyo kubanga obulamu bugendako ku muzikiti n'okwata ku ccupa kizibu nnyo nnyo nnyo. Wegenda batunuulire ng'erinnya lyaffe naye nga lujuuju ne bugenda e Kampala yabwe ekiri olina bakwata ku ccupa kubanga masjidi eyo Allah yagikola egaba levo waliwo takyasobola kukola waliwo takyasobola kukola nti wenatuka ku muzikiti n'afaanana ntya jamaani olwo ng'abowonyi kyawulira Katonda atumanyi n'atulagira tugendenga ku muzikiti emirundi emeka 5 okulwanyisa omusege guli bululira mu jama wali toba mwangu nnyo wakusika toba mwangu nnyo wakukwagula tokkirizanga ekigambo hayya al-falah okukyerabira amakulu gaakyo tokkirizanga obulamu bw'okuva mu muzikiti wadde oli bize nnyo ovuga kimotoka kya muwalabu okiriza muno okiriza muli kiteeke wali ogenda okusaala okwesima kugenda kujja mu bulamu waffe kale bwena okutunuulira ng'ebiseera ebisinga ffe twesire mu busibe ffe twelemezza mu sirevale lwakwazi kigambo ekyo kiri mu adhan hayya ala al-falah mujje eri emirembe mujje eri essanyu mujje eri okwesiima kutegeeza sala olubeerera obulamu obukuumira ku sala olina byobona fe abasajja obulamu obukumira ku muzikiti waliwo ebikuyitako amakulu ebikyamu era okenyinyo otandika okwewa rank tiokusinzira nti omusajja asala ku muzikiti esala ate bandebe mu ebyo sijja kubirabikiramu kumbe nentaana esembera kubanga temulowooza nti wano tulina muyo diiro y'amaanyi diiro yaffe eri wano kulindirawo kiki
ntaana buli omu alina date eyiye. Twawukana waliwo bagenda emyaka egy'ekivubuka, waliwo batwazaako n'akula, waliwo batwalizaako ddala n'ayingira egy'obuzeeyi. Naye mulimu gwe tunawo mukulu kulindirawo ntaana. Kati ekigambo ekyo hayya ala ssala, hayya ala alfalah, awekitiibwa kitambula amakulu gaakyo, yenna n'akuba ku makulu gaakyo kutereeza ssala. Naye mu ssala omwo mulimu akagamba salafu salihin ne batugamba nti الصلاة حال العبد في صلاته حاله في حياته. حال العبد في صلاته حاله في حياته. embeera zo zobeeramu mu ssala bwe bulamu bwo. Embeera zo zobeeramu mu ssala bwe buki. Omuntu yenna asala essala ng'apakuuka ne leefi bwebeera. Asala essala nga mukakamu, toyinza temusanga wali nga kipaku. Tekisoboka. Amakulu teriyo omuntu ayagala apakuuka, kubanga okupakuuka tutereeza. Olona kiki? Olona bondo kyeri ayagala kipaku, ne mukula emmere kipaku. Ne waba ali ne munne gwe yasima mu bangi kukola ki? Kati kiki onootereeza? Essala bwe weetereera obulamu nga bukola ki? Butereera. Naye atugambye nti inna salata kanat ala almuminina kitaba mawquta. Okuva edda nedda njagala mu budde. Obudde bwe yakugamba bw'ayagala. Bw'obutereeza ng'atereeza ebyo, bw'abutereeza ng'atereeza ebyo. Kaakati olayinza okugamba naawe basadde nga tebalina kye balina. Abamu ge bakookera abasaala bazitereeza buli kimu jama. Waliwo ebimu byatereeza ffe, entereeza ffe gye tusuubira ate ye busijja ategeeza. Waliwo okukakana kw'omutima nga ne bujja opakukoota tomunyeenya. Waliyo abantu ng'aba n'50,000 eza Uganda mu nsawo nga musanyufu, talina wasiwasi, nga talinaamu kawasiwasi wadde naako. Kibategeeza nti jangu ery'okwesiima. Okwo okwesiima kwe kusookerwako okuluwa obugagga bw'omutima. Naye ng'oli alina $5,000,000 mu nsawo zize, yenna apakuka, talina mirembe, alaba tezimumala. Nze nkulabira mwana wange, osanga omusajja avuga emmotoka $5,000,000. Owa booda najja agikalabulako katono, ne bamalawo essaawa ennya nga yelega n'owa booda mbwa mwezi n'addaabirizawo. Obulaku bwa mutima. Naye ng'owa booda bambi waafaanana, akajaketi kayambadde, ne booda siiye, essaawa ennya n'obayitako n'ogenda ku dhuhuri n'odda n'obasanga. N'oddayo ku asiri n'obasangawo nga bali awo beereega, owa booda mmwe sente ezinajjawo kali ka scratches wali. Naye ovugira emmotoka nga yeeyo ye $5,000,000. Obusente obutereeza akantu ako watobulira obwavu omutima. Emmotoka ya bbeeyi kati zirina kugyawo sente ezikolaawo, ajja kuzireeta kantu katono nnyo. Kati ekyo kibaita alghina nafsi, obugagga bw'omutima. Alina obugagga ku mutima, bagikola n'ekisingaawo n'asonyiwa n'oli oluusi n'amuwa nayo kwanatandikira okwejjanjaba. Ono nja kukolawo inshaallah. Kyekyaga nti hayya ala alfalah, mujja okukola ki? Mu dakiika 3 amaze okusootinga accident, amutadde amwaliwo nezinamujjanjaba naye agenze. Hayya ala alfalah. Naye oli yestressinga n'asooka atulira nakarekoti n'agijjaku ngeresa ebbugu n'agikasuka munda nadda. Ogenda omuntu ate munange muno omusobola okutulira oba lwaki? Ogenda okuddamu omutunira munomunda kiki? Kyekiri hayya ala alfalah. Allah aleeta essanyu muki? Gwe byolabanga ebizibu, banno bye balabanga ebizibu, you take it easy. Ate ako kantu katono nnyo, mitwalo nga 8 gijo mugende mukamaliriza. Obaita okugagga. Era kyekyategeezako nti hayya ala alfalah, mujja okukola ki? Okwesiima. So si kubaana makutya ga ssente nga ffe abamu bwe tusuubira. Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Era kitugamba mu Qur'an Allah
anaakola emirimu emirungi enjagala ngenda mu obulamu obulungi. Naye obulamu obulungi bwagamba sife obutegeera. Obulamu obulungi bwagamba sife obutukola ki? Oba okuba ne ssente empya n'enkadde, ennyumba etinyanga muntu, omulimu bwese, kyategeeza obulamu obulungi kuggulirawo ibaada. Kuba omutima okutegeera ebizibu ebinene nga kaba kafaananawe kati ku ebizibu ebinene bali nga bati bagenda kukaba amaziga nga kakola ki? Nga abatusooka abalongoofu bamubikiranga nti abanoo bonna bana bafudde. Nagenda n'afuna wuzi n'asaala. Kanti batategedde ekiti bamugambye. Kitegeera ekimugambye kikoli buzibu. Nga bano balaba kinene nnyo nga ye alaba kaki? Ekyo bayita hayya alal falah. Allah jjanjaba agaladde g'omutima n'agakugjamu n'akugulirawo ibaadaati ebizibu byandibadde ebinene ebirabika nti bitono. Mukama wange ono bw'asembera wano abayitaaga muzindalo. Tetusobodde kufuna mukisa kusomesa leero, tugusuubira nkya insha Allah kubanga nze nzekka njagala 3 hours, nze nzekka nga sinakutunuulira balala nendoka ntuula nempulira nti alhamdulillah omusomo gutambudde. Ebigambo byange byenjagadde okujjukiza abaana baffe abawangalira naddala Abu Dhabi mu kitundu kino. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tawira Radio and Tawira TV, Ugandan based radio in Abu Dhabi.